Okay, mwebale kubanga mutulaba ezo broiler kilo ziraba kilo mu kitundu Easter ndoza mulaba woba olunze omaliriza ofunye mukusaba subscribing ate n'abantu abamu balowooza nti okundu nabeera na kintu kinene kintu kigazi kintu kifaana kitya naye osookozesa ekifo ky'olina noba nga sobola okuwa ssente. Nali ndi ku leediyo ne ŋŋamba abantu nti lowooza nti awo wooli waliwo ate ayeetaagawo ng'era agamba bbaawe nti singa tufunawo fuuti 5 ku 100 kiba kitukolera mu mbeera efaananako bw'etyo. So mbasaba nti nno bw'obanga olina wooli osobola okugezaako okulundirawo osobola okugezaako okulimirawo noba ng'osobola ofuna ssente. Zino enkoko za broiler zikula mangu n'ezitaba broiler neziba saso broiler zonna zikula mangu kiri nti oziwadde ekyezeetaaga mu mbeera efaanako bw'etyo. Twazisibamu lwa Easter lwa Easter zaasiba lwa Easter naye ate era olaba ndowooza mu mbeera efaanako bw'etyo n'olwensonga eyo gwe nno ali okubanga otulaba kozesa akafo k'olina obe ng'osobola okkeeyambisa ziri 300 ziri 300 mu mbeera efaanako bw'etyo akasente kagenda kubanga ko kalabika. Nsaba osubscribing ku channel eno tegeze n'abalala nti osobola okulima osobola okulunda n'olimira awafundo b'abagazi n'ofuna ssente. Tetupangisa mataka ne oba olina space 15 zisobola okumala otandikirawo okulundirawo gwe nno ne weenogera akasente n'ova mu abo abasabiriza. Abantu balina amataka temuli gakozesa ndowooza olibiraba bannange byetegereze bannange obiraba biibyo se tukyali ku level ya kulunda nkoko ne zifa ng'abalimisa weetuli abalundisa weetuli tekiba kizibu nnyo. So mbaagala nnyo bannange lwaki sikoma